Kooti eno ebadde ekubirizibwa Major Gen. Levi Karuhanga etudde ku Rwenzori Square ku kibuga Kye Kasese ng'ejjumbiddwa nnyo abantu mu kitundu kino. Omulamuzi ono puliida w'abawawaabirwa Sebendire Bigongo awaddeyo okwewozaako kw'abantu be n'oluvannyuma ssentebe n'ayongerayo kkooti okutuuka ku lunaku lw'okutaano enkya nga 22 omwezi ogwokutaano. Bano 23 baakwatibwa mu mwezi gw'omusanvu mu kibuga Kasese nga bavunaanibwa kwetaba mu bulumbaganyi ku bantu omwafiirwa abawerako saako n'omusirikale wa poliisi omu. Bano baalumba abatuuze mu bitundu by'ebigando okumpi n'ekibuga Kasese. Bavunaanibwa kutta na kugezaako kutta bantu. Puliida w'oludda oluwaabi asabye kkooti akadde ayongere okutegeka obujulizi bwe. Kooti eddamu okutuula olunaku lw'okutaano mu kifo kye kimu.